Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much for following. Mwabulinyo kubeera mugoberera. Tanaba ku subscribinga. Nkusaba subscribinga tubirenga tunyumya obanga tuwaya kubisinga obungi mawulire gaffe agenjawulo. Nze Ade uba force kumujanja. Mawulire genero nakulwaleo gega Honorable Muwanga Kivumbi. Leero abadde mu kooti ebivuddeyo si birungi tebisanyusa so nga ate his excess oba Kyagulanyi Ssentamu abadde na tweetinga nalaga embeera gy'alimu nti amakage gazimne galumba tula tweet eyo tuva Focus TV katuve wano katana nnyo tukomewo okumugulako omusango ogwo kubeera nti nno maybe akola byakola nibagulako ogwo butuju oba ogwa omusango gwa terrorism being a terrorist so nonako leero bivuddeyo bamwongeddeyo mpaka ennaku z'omwezi 17 February okulaba nga baddamu okuwulira omusango guno. Kyendabye ekyenjawulo kwe kulaba enkwatagana mu balooya ab'enjawulo okuli Lord Mayor Erias Lukwago yakasizza okuba nga akulembera abalawyers so nga ate kubaddeko Samuel Muyizi okuva mu NUP kuliko Louis Lubongoya kuliko ne Jose mujjukire nti leader of opposition ate era naye looya Mulamba kitegeeza nti omusango guno guteeddwa akabakunava ab'enjawulo bangi okulaba nga bagulondola mpaka gugukira Segona naye abaddewo nga munywanyi we era nga looya omukukutivu looya omuteeketeeke amanyi kyokkola naye abaddeyo mu kooti e Butambala so bivuddeyo naye nga ekirala ku musango gwe guno gugatiddwako abantu 24 24 suspects bagatiddwa ku fayiro y'omukulu ono nti nabo bali mu kobane lyerimu kino nno kiyinza kulekawa okubeera nti fayiro ye kitegeeza tinaba na kugalwa bakyajongerako ebyakati wa bingi basabye paka na zubezi 17 okunoonya obujulizi obumala ku musango gwe guno so ebyonna Focus TV tuba tubikuleetera wano okulaba nga twongera okugaziyamu ku nsonga obulengo otegeera biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda na bukimu ekiba kitambula ku side eri eya Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nakola tweet oba na postinga ku Facebook nagirako okulaga nti olunaku lw'eggulo olw'ekiro bazibu ne balumba amakage magere era nga ebyakoleddwa tebinategeerekeka mujjukire nti nno ennaku z'omwezi 23 balumba amakage ga Robert Kyagulanyi Ssentamu abateeberezebwa okubeera abasirikale ow'amagye ne babaako bye bakutula ne boonona ne babaako ne bibatwala ebitannaba kubeera nga bikolewako accountability okubibala okumanya bimeka na biki ebyabula ebiseera ebyo so nga ate agamba nti ewakaawe wabweru ne munda wasaliddwako basaliddwako kiba kyakkirizibwa access yonna mu bitundu ebyo ebyemagere ewaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mujjukire tunaku lwaleero ziweze ennaku z'omwezi ziweze ennaku 17 bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu kwekweka oba abeera mu mbeera ey'okubeera nti talabikako wa watuufu waali ennaku ziweze 17 kino nno kirekawa naddala ebitongole ebyokwerinda kirekawa ebitongole ebya human rights oba ebikola ku nsonga za kudembe ly'obuntu tuyinza kuba nga ssaawa zino ki kyebayinza okuba nga bagamba munnayuganda ku kaseera bwe kati so ge mawulire ge tulina olunaku lwaleero tujjukire nti nno Focus TV ejja kuwanga updates ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda tubeere nga tubifuna wamu n'okubitegeera nze Ade Wilba Force Kirime Muyanja kwebaza okubeera ng'ogoberera thank you so much ate naba kuba nga osubscribinga please subscribe tubeere nga tugenda mu maaso n'obubaka obw'enjawulo tube nga tumanya ebintu bingi nnyo ebikwatagana mu nsi yattu Uganda n'olunaku lwaleero muzikirize mukube wano tube nga tusinkana mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Amyuka ssentebe w'ekibiina ki NUP wano mu Buganda ateera omubaka wa Butambala kaunti amalako ekisanja kye Muhammad Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero lwasuubirwa okukomezebwawo wano mu kkooti ate okuwulira wa omusango gwamuggulwako we gutuuse. Njagala okujjukizako katono nnyo nti Muwanga Kivumbi ono yakwatibwa ab'ebyokwerinda ekiro ekyakeesanga ennaku z'omwezi 22 so nga 23 n'aleetebwa waneno mu kkooti e Butambala ate n'aba nga asomerwa omusango ogw'obutujju. Naye kye tulindiridde olunaku olwaleero kwe kulaba Honorable Muwanga Kivumbi wanaabaleeteddwa mu kkooti. Tunaalabako ku bannamateeka banaaba azze nabo abataalabikako ku mulundi guli nti luli we yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi yalina munnamateeka n'omu wadde essimu ye ey'omu ngalo, naye ku mulundi guno twagala tulabe wanaaba muleese wanaabeerawo munnamateeka yenna, naye nga okusinziira ku biriwo singa anaaba akomezeddwawo olunaku olwaleero tusuubira okulaba ku munnamateeka Ssaalongo Erias Lukwago oyo ate eyalondeddwa oba n'akakasibwa abafamire Honorable Muwanga Kivumbi oba oliawo ne bannamateeka abalala abayinza okumwegattako, naye nga mu budde buno ye yaakabanga ate ategeerekebwa nti olunaku olwaleero singa Muwanga Kivumbi anaaba aleeteddwa mu kkooti Ssaalongo Erias Lukwago agenda kubanga yakulembedde bannamateeka abagenda okubeera ku ludda lwa Muwanga Kivumbi. So kati naye emabegako katono nnyo twalabako kubamu ku bakulu oba bagundivu waneno mu byobufuzi bya Uganda okwali ne ssentebe w'ekibiina ki DF Mathias Mpuga Nsamba wamu ne Medad Lubega Segona ne banne nga bagamba nti bo bagenda kubanga ate bayimirirawo ne Muwanga Kivumbi okulabanga emisango oba omusango ogwo gwamusomebwa abeera nga ate avunuka embeera eyo. Naye nga kye tulindiridde okulaba olwaleero bamukomyawo oba tebamukomezzaawo. Banaaba bamukomezzaawo byonna ebinaaba bivuddeyo mu kkooti tubasuubiza kubanga ate tubibatuusaako mu mpeereza zaffe zonna wamu ne mawulire gaffe nga bwe binaabeera bitambudde. Naye nga ye embeera sofa eri waneno disitulikiti y'e Butambala bannakibiina ki NUP ne abafamire balindiridde okulaba nga ate oba balaba ku muntu waabwe. Njagala okkirize enkomewo eyo gy'oli naye nga ye embeera eri eno olunaku olwaleero.